Sigambo kama chidi. Congratulations. Thank you. Kulika, baby. Niyi. Baby akuze emyezi kumpi 12. Nedda tuwulidde ku stage Spice agamba simanyi step esooka simanyi eno yeddako. Ebya shows we bityo waliwo concert ebesooka era nakwebaza abantu bange kubanga concert yange esoose ebadde very big. I am so grateful. Yes. Okay. Kyogamba tobeerangako ku stage ng'oli wekka nga gwakikubye wekka. I've never. It was the first time. Yes. Okay. Omuntu yandeetaze okumanya ogenza okukikola kino ng'omaze ebbanga ki mu industry? It's been a long time, but commercially myaka ngeena ku 5 since 2018 or 2019, yeah. Okay. Kubanga tubaddeyo ebivuvu masimanyi Karole mba yandikikoze emabegako leero akikoze ng'ali late biki? Well, we saw it. I was not late. Abantu tebampagidde. Was I late? It was the right time. Okay. Kubantu abakwerekeddeko ku stage ani asinza okusanyusa safari? Buli omu ansanyusizza. Nsaba okwebaza buli muyimbi azze. Abayimbi muli bantu balungi nnyo mwana mudaze laavu nnyingi nnyo era mbadde nsaba okubeebaza abayimbi bonna ab'e Uganda nti mwebale nnyo okumpagira mubadde bantu balungi nnyo. I don't know how I can ever repay you ne mungumikiriza nenzija late ne muncoveringrawo, but thank you very, very much. I'm so humbled. Also to thank my sponsors, Galaxy FM, Victoria University, World Star Betting, Bantu Tours and Travel. Mwebale nnyo mwena sponsoring for this concert. My team, my management, Team Karole, Mudomwa to make sure this show works hard very much. And lastly, thank you, my bestie. God bless you for me. Okay, when muyimbira oluyimba Chekecha olwalidinze concert kubanga tulaba Chekecha concert biki golowooza abantu olowooza tebabadde tebalinze bantu bemwa featuringa nabo mu oluyimba mu remix? I think abantu featuring mu oluyimba bazze, only one failed. Yafunye muka emergency, but she communicated earlier, but we could not do anything about it. Okay. Kyogamba Vinka akikoze n'akigattawo. I think naye featuring sigamba ina verse y'omuntu ayimbye verse. Yes. Kati verse ya Winnie mbadde musuubira giwaani. Lwaki tugigabe sigala ya Winnie. Mwakimanyako nti tagenda kubeerawo but yali agenda. She just got an emergency. She didn't fail to make it. I think everyone saw her rehearsing. Yaja mu rehearsals emirundi esatu. We even posted the rehearsals. Naye yafunye emergency leero. Naye nga yakulangirako. Of course, yanangirako. Anangiddeko, ampushingiddeko, abaddewo. She just got an emergency. Yes. Kiki oyinza okwogera ku bawala bali eyo baluddewo nga baludde mu industry naye nga bate okuteekekawo like any EP oba anything like a concert? I think everybody has their right time. Buli omu akola kyawira mbu essaawa yange yeeyo. I cannot tell them what to do. Everyone has how they plan their life and their careers. So buli omu akola kintu kye ku beesi ye. Sobola bagamba kyakola. I have no right. Okay. Muntu ki gw'oli disappointed mu eno show yo kuva watandika okugiranga paka kati? Kubanza bibaayo lwakuba olusi tebwagala byogera naye biba bibaluma ku mitima. I am not disappointed in anyone. No one. Everyone has played their role. Everyone has played their part. Some things haven't been as planned, but everyone has played their part. And I'm grateful for everybody who has been on this team for this concert. I am grateful. Thank you very much. Okay. Pepe Busi, banaye mutulaze Omukwano ku stage. Yeah, he's my friend. Abantu bagamba nti nomususiza okwegaana yesaawa at least mbeko kye mwogera. Tuwogere ki? Oba uyayini taki oba anything. Sina kye njogera. Nenga amaaso galagalaavu nga njogedde ku Pepe Busi. Anti tunuulidde gwe lava ennumira gwe.